ataka sente akayitingana nti badijje bagabana omusimbi. Bagabana omusimbi. Kale mwatu simanyi. Kirabika gye baba bagabanye ate nze mba nkola zange. Ge mazima amatuufu. Sijja kulima nti nina akasente ke nali ngabanyeko akafaanana katyo. Nconcentratinga nnyo nze mu kwenoonyeza sente zange. Ekaba kazi okaniriza. Kasente kaze. Ng'olwa akasente akaze kali okazunga bagamba mbu abakubi b'endongo baliwa. Kiine kakati ddala mu butuufu bw'okagaana Mukama omunnyonnyola ki. Abagamba kalina okubanga ka memba. Oli memba? Memba? Siri memba. Mu ngeri gye siri memba ndabika era kampitako. Nambwayo story. Ezo emboozi kyobola nga sizinyumyako. Kati zisaana n'odisikasinga n'omuntu olede nga akola kinga abitegeera bulungi. Ebisaana kati noonyumya n'omuntu ng'ali azimbyeko kalina. Naye kakati ngenda ne noonya nga ntandika embinyumya nti oba olaba ndwawo binyumya. Nasembayo binyumya n'agyaluuna mubiri kubanga yagirina. Kati twogere ku y'okuyiwa siraabu ku mwamba tebayiwasa. Era ebyo tubireke n'obbireko ebyo ezo mboozi nnene. Zirimu okuyiwa siraabu. Ani yaferani? Ezo emboozi zirimu okuyiwa siraabu tuziveeko.